Erinnya lyange nze Martha Nyaburu, Vice Chairperson wa Behavior Mindset Matters Shift Group, gye twasalako gye bayita BMM Shift Group, ng'era kino ekitongole kiri registered CPO nga kikwasaganya ku bya mental health awareness mu Wakiso District Gombe Division. Olunaku olwaleero tuli waneno ku kisaawe ky'Erwadda wanene Matugga nga tulina sports gala gye twakazizaako BMM School Mental Health Sports Gala eze n'omulamwa ogw'okubeera nga integrating mental health awareness in sports. Era leero theme yaffe gye tutambuliddeko gye bayise integrating mental health awareness in sports. Tusobodde okubeera nga tufunye amasomero ag'enjawulo okuva mu kitundu kyaffe okubanga bino byonna tubyogerako ebintu ebikaluubiriza abaana mu mbeera y'ebyobulamu bwabwe kw'ogasse n'ebyebirowoozo. N'oluusi babulwa wawe ki kye balina okukola singa babeera nti bayise mu kukaluubirizibwa oba mu birowoozo ebibasumbuwa. Twasazeewo ne tuleeta kino ekintu basobole okubeera nga bamanya ki kye balina okukola singa babeera balina kye babeera bakoze. Nti muno mu sports tumanya nti we are promoting healthy lifestyles okubeera nga banaana bamanya nti singa mbeerako n'ekinkaluubiriziddwa okusinga ogenda mu njago oba muki nti asobola okweyisa akapiira ke sinakindi akasobola okumuviiramu ssente oba ebintu ebyenjawulo ate nga n'okuteeka ebbali nga kimuyambeko n'okubeera nga asaze ku stress aba depression mu ngeri emu oba endala ku bintu ebibeera bikola ki biba bimusumbuwa. Titubadde n'emipiira egya sports egya football kw'ogasse ne netball ng'era abaana bazze mu bungi okuva mu kitundu kino eno okubeera nga beetabamu naye nga tetukomye ku ekyo kyokka twongedde okubakubiriza nti gino emipiira tetugizanya buzanya kufuna ani awangudde wamula gisobola okutuyamba okubeera nga tumenyawo ebintu ebitusumbwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo oba ebintu ebitukaluubiriza nti omuntu asobola okuwummulirako. Ti mukana akaseera tulaba nga emipiira mingi egigenda mu maaso givudde mu masomero ng'era ebirabo bingi ebiriwo ebyokuwangula tuyisa abantu baffe ab'enjawulo naye nga be nalina n'omulamwa nti integrating a mental health awareness in sports. Empaka zino eno tukiriza nti no guno si gwe gusoose because this is the first edition of the BMM Schools Mental Health Sports Gala naye nga tusuubira mu kaseera akalijja tetugenda sigala nga tukola empaka ez'enjawulo mu ngeri emu oba endala ezigenda okubeera nga zikwatibwa mu masomero kw'ogasse ne mu communities zaffe. Guno omwaka yeno ye first edition era ng'etuwadde ekyokulabirako nti ddala kituufu nnyo okubeera nga tukubiriza bano abaana okuba nga benyigira mu byemizannyo okubeera nga basobola okubeera nga batumbula ebyobulamu byabwe n'ebintu ebibakaluubiriza mu ngeri ya stress oba okutwaliza ewamu mental health ne mental illnesses oba distress ze babeera bayitamu. Nti tusuubira okuba nga gye tugenda mu maaso nga Mukama ayambye era nga tufunye abawagizi abasobola okutukwatirako tugenda kusigala nga tweyongera mu maaso tweyongera mu maaso na zino entegeka okubeera nga tuyamba abaana baneeno nabo okubeera nga basobola okwenyigira mizannyo egy'enjawulo. Titukiriza emizannyo tegikoma kugizanya buzanya kunyumirwa wabula tulabeko n'abagifunyemu ssente tulako abagibaddemuuko ne giba nga gisobola okubayamba ebintu ebyenjawulo lwakuba ffe kayawufuumuko nti tukola mental health in sports titukola awareness. We are building resilience, we are creating strong community bonds and also ensuring that we are promoting healthy lifestyles mu bana abaana. Eno ye first edition 2026 but come 2027 we shall still have such game era nga tetukomyewa ne tugenda kusigala nga twengera mu maaso mu bifo ebyenjawulo nti eno yabadde sports gala but we still hold friendly matches n'abantu ab'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo singa babeera batuyise ne tutuuka ne mu nteekateeka. BMM Shift Group mu bufuutifuuti wembeera nkimenyeemenyeemu ye Behavior Mindset Matters. Behavior Mindset Matters Shift Group kibiina ky'abavubuka. It's a youth-led organization registered as a CBO mu kano akatundu kano ke tulimu. Bw'owulira BMM kyosookera ddala okutegeera nti be bavubuka abayimiridde okubanga bateeka okumanyisibwa okwa endwadde ez'okukabirizibwa mu bulamu bwaffe eby'obwongo bye twagala okubeera nga tumanyisa mu bavubuka bonna mu kitundu kyaffe kye tulimu. Nti okujja okubeerawo nti lwaki mu bintu bye naye neera twalondawo mental health ogenda n'otunuulira nti bintu bingi ebisumbuwa abavubuka mu ngeri emu oba endala mu ngeri ze batambuzamu obulamu bwabwe ebintu ebyenjawulo ebiyitawo okubeera nga bibasumbuwa naye tusuulirira ki ekibeera kimutuusiza mu kano akaseera kaneeno.
abavubuka bangi batuuka n'okunywa ebiragalalagala batuuka n'okuva mu masomero bakola ebintu ebyenjawulo abamu ne batuuka n'akaseera ak'okubeera nti bejja mu bulamu bw'ensi naye twagenda ne tunoonyereza kiddala ekibasumbwa kyekyola kiwowulira nti BMM banavuka bavayo kubeera nga bamanyisa abavubuka bannaabwe endwadde za mental health oba mental illnesses okubeera nga basobola okubeera okuba nga ne bamanya nti singa mbeera mpitamu eno embeera kino wekiti kyekiba kitambula kino ekiti kyekiba kitambula wetwakolako okunoonyereza okutonotono mu kitundu kyaffe twagenda okulaba nti abavubuka abasinga tebamayina mental health kyeki biki ebibireetera oba bubonero kimuntu kibwalabirako oba abantu benninaanye singa babeera bayita mu kukaluubirizibwa manya ntya era muyamba ntya kwe kuvayo na kino ekitongole ne tugamba tuli bavubuka katukumekume bavubuka bannaffe okubanga tusobola okutuusa zino enteekateeka naye bino byonna tubyebaza omuntu atuyambye ennyo era tubeereddewo mu mbeera zonna nti nga we twakirowoozaako n'ateeka ekirowoozo kyaffe mu nkola era nasobola okuba nga tusapootinga okutuuka wano eno ye Save the Children asobodde okuba nga atuwa amaanyi era n'atuyimusa okuba nga atuwa trainings ez'enjawulo kwogase ne platforms ez'enjawulo okubanga tusobola okukola ekintu kinene kye tukoze okubeera nga tumanyisa ekintu ekiyitibwa mental health mu bavubuka baffe mu katundu kaffe ate ng'era tetukoma wano eno tulina enteekateeka y'okubeera nga tuyongera okubunyisa mental health mu bitundu byonna byonna ebituliraanye okukakasa nti omuvubuka nze naawe tuli mu mbeera yoba gye twandiyise mental health stability nti omuntu ava eri n'amanya nti singa mbeera n'ekinyigiriza n'ekinsumbuwa obwongo bwange ngenda kukola ki nti amanya wa wennyimiridde nasobola n'okumanya n'abaani baali nabo batebe bawulira nangeri kijayinza obbayamba nti tubadde na bino ebintu naye nga basinga tebabimanyi omuntu nga tamanyi nti sobola n'ogenda mu ddwaliro nenjogera ne kansala nembeera nga mpumula ku birowoozo oba nembeera nga ntikkulwako ku bibeera byensumbuwa naye ebyo byonna alina tufubye nga tubibamanyisa era kati tulaba nga bavubuka be tubaddemu bongera okubeera nga bagezaako okweyabya obeera okubeera nga banoonya engeri y'okuyambibwa n'okuba nga tuyambye abalala okubeera nga bayongera okumanya obulamu bwabwe butya we bulina okutambula sinakindi okwongera okugoba ebiruubirirwa byabwe mu bulamu bwabwe na buli kimu kye bakola lebe nena tubikoze lwa mental health awareness gye tukoze mu baana abavubuka nga tukyalina amasomero tugenda mu communities n'ebifo ebingi ebyenjawulo kati nga kwolaba n'eno sports gala gye tutuuseeko mu kana akaseera erinnya nze Martha Nyaburu vice chairperson wa Behavior Mindset Matters Shift Group. Erinnya Nansu Bugadora nga nze ssentebe w'abavubuka BYC Buganda Youth Council Ssabawaali Gombe. Nebaza nnyo olw'enteekateeka eno ey'abavubuka bannaffe abavuddeyo ku nteekateeka y'abavubuka bano Mental Health Matters nga babudaabuda abavubuka mu birowoozo abavuddeyo n'enkola eno ey'okuba nti batambuza enkola y'okusamba omupiira n'ebirala bingi ebigwa mu kkowa eryo. Mbeebaza nnyo kubanga bavuddeyo ne batwegattako ffe aba Buganda Youth Council olw'okuba nti batambuza enjiri eno ey'okukwata abavubuka babeere wamu nga tukola omulimu guno ogw'okubudaabuda abavubuka. Ffe ng'abavubuka b'e Gombe era omuli abavubuka bano aba BMM tuvuddeyo naffe tubeegatteko era nga bo kye bakoze kyekino eky'okubudaabuda abavubuka mu ngeri y'emipiira nga naffe tuteeseteese ensonga nnyingi ez'okuba nga tubudaabuda abavubuka mu ngeri nnyingi ez'enjawulo ng'okubakyalirako mu masomero gye basomera kuba basinga bamasomero okubabudaabuda okubabuulirira n'okuba nga tutambulira ku page BMM ne Buganda Youth Council Ssabawaali Gombe ekulembera omwami Dr. Eric Serugo. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Nze mpitibwa Pastor Kintu James nga nze omumyuka w'omukulembeze w'abavubuka mu Gombe vice chairperson BYC. Nange kyendabye wano mu bavubuka kyenzizizaamu nnyo amaanyi okulaba nga basobola okuyambako abavubuka abalina ebirowoozo ebitabanguse nga babakomyawo okubeera nga balowooza bulungi okukola ku bulamu bwabwe kubeera nga beera fit ate obeera fit mu mubiri era ne mubwongo ogenda kubeera fit. So neebaza nnyo abategesi aba BMM olw'omulamwa guno guvuddeyo okuyamba ku bavubuka baffe ab'omu Gombe. So ffe era nga aba Buganda Youth Council tugenda tambulira wamu nabo kuba tulina omutima gw'abavubuka era tumanyi nti abavubuka bagenda kuba ba mugaso nnyo mu nsi zino. Mukama abankumbire. Pastor Kintu James nga nze omumyuka wa ssentebe w'abavubuka mu Gombe Division Ssabawaali.